kumwebaza. Mama we, oh dear, Provost Okava, Mukirizen yoto anize mukade wafe, Bishop Omulonde atuse Mama Kasalina agenze wa mama we. Mama Kasalina chito na mutu, uya kwa Mama Tezila mtukuba, Mama Tezila wewa lekulera bana, wewa lekubitendekera bawereza, mtusera chino, abade Provost wa utiko Obulabirizi Omulonde. Oh dear. Provost webale nnyo. Manyo yise muliro. Nayo muliro Katonda gukakanyiza. Nini? Nsike bagani. Bena lebo sengendo Provost wa utiko. Bena lebo sengendo Provost wa utiko. Sebo twagale. Ne mama labeka sengendo huyo. Mama temu nsike yomonizi. Ay. Kama yola zibwe. Mama Rebecca asengenda yoza Mama Kasalina chito na mudu. Atotandike atokuchu nokundono ja kuchusa n'ebyambalo. Yakuyisiza yo nango olusi binza okugana atyatyo omukyala naye nnyabo. Tweyamba Abakristaayo tweyanziza nnyo. Era ne tukiyitamu. Banange tutuse nange motoka je navuga lena kiswo natuka era batuse mukama atukoze bulungi nange abatuje na mugongo naye tutusaawo twesa mwebale kutusaba kusanyukirako okusaba kwaffe n'okwegayirira setuvani abagambi baleki mutusabire Katonda sife yomana atusabira tunayinza byonna abantu ba Katonda mwenna mukama ffe
abantu b'e Mukono Mukama yeebaza. Engamba Mukama yeebazibwe ebintu byatabuka naye Mukama n'atuwa peaceful election. Banange nze mpulira okwebaza Katonda. Mwebala okusaba. Mwebala okusaba. 16 netugende Namirembe. Ninye njagala okwebaza Katonda. Katonda ate n'akola ki? N'akomyawo e Mukono kyesaamanya. Njagala nnyo okwebaza. N'olaba omulabizi owokubiri, n'olaba owokusatu, n'olaba owokuna. Katonda n'akulaga owokutaano. Twagala nnyo okwebaza. Obudde tulina kutono. Mama wange Tezera, weebale kulera. Tweyanzeeko. Weebale kutubeeramu ng'otusanyusa nga tukwagala nga tutambula. Weebale nnyo nnyabo. Weebalire dda. Naye kaneebaze bwebaza Katonda. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino. Twebaza Katonda ku lwammwe mwenna. Twebaza Katonda ku lwaffe. N'okusinga ennyo twebaza Katonda olw'essaala zammwe mwenna. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Olugendo terubadde lwangu nnyo. Simanyi Mama Tezera olwo yalusanga naye nze olwange lubadde luki? Lubadde luzibu naye mu byonna twebaza bwebaza Katonda yeebazibwe. Mbadde nkyayaniriza. Tubadde eyo Bulindo nga si wangu nnyo kutuuka naye ng'eriyo ekifo we tubadde tusinkana era gye tubadde ne tusaba kati nze ne neekoyera ne ŋŋenda neebaka. Badde neebase ate najja n'azuukusa. Kuno kuliko message Bishop Sebaggala nga mpeereza congratulations. Kakati naawe ebidiridde bye bidiridde nemukkirize neebaze. Okusaba kuno tugenda kutegekayo okusaba okuli official okusinziira ku puroguramu y'omwandiisi Obulabirizi. Twogedde naye nga kiba kyanaku nnyo. Maama njagala kwebaza Mama Tezera. Badde manyi oli kibooba. Ate si mu kituufu twaziggyeko nga ziyitiridde. Kaakati neggwako n'omuliro era simanyi na gyeri. Kaakati Reverend Desmond yamanyi. Oyo mbadde emikono gy'olunaku lwonna. Kaakati kyembaddeko nti tujja kutegeka olunaku bwenzikiriza bwentyo okwebaza Katonda oba oli awo n'okunnyaniriza naye nga ne taata Bishop wa Sebaggala. Senga si ye nzikiriza ddala sandituuse wano. Kaakati yalakozera ebigambo bitono naye nga suubira ofuna olunaku ng'akola ki?